lino yeggwanga eritalina gavumenti. Kino kyewuunyisa. Eggwanga lyenjogerako liggwanga lya Haiti. Eggwanga lino lisangibwa mu Caribbean era lyetooloddwa ensi nga Jamaica, Cuba, Dominican Republic n'ensi endala. Lwaki nkugamba nti terina gavumenti? Kati atwalibwa nga president amanyiddwa ye mwami ono ayitibwa Edgar LaBianca, wabula ono aliwo obubeezi ng'ekifaananyi olw'ensonga nti mu ggwanga muno naddala nnyo mu bitundu by'ekibuga okusinga obubinja bw'ababanda bwe bufuga, era ng'obubinja bwo buwerako ddala era nga bulina amaanyi amasukkulumu nga bwatuuka n'okusuula gavumenti ng'ebulemereddwa, nga y'ensonga lwaki nkugambye nti lino eggwanga terina gavumenti. Mu ggwanga lino kati bw'oba otambula buli kabinja kalina ekitundu kye kafuga naddala nnyo mu bitundu by'ekibuga. Obubinja buno butandika butya? Ebimu ku byatandisaawo obubinja buno ly'ebbula ly'emirimu, obwavu, obuli bw'enguzi ssaako n'abakulembeze abatolooza ku bantu ba wansi, era embeera bw'eti bwe yasukka abantu ne beekyawa ne batandika okukola obubinja. Batandika okumenya amateeka mu ngeri ey'okubba abantu, okubatulugunya ng'engeri emu ey'okwefunira ekyokulya, era ng'embeera eno ey'obwavu ye yaleetera obubinja buno okujja nga bweyongera amaanyi buli lukya olw'ensonga nti abantu bangi batambuliranga mu bulumi. Mu mwaka gw'2000 obubinja buno bwe bwatandikira okufuukira obw'omutawaana, era mu musisi eyakuba eggwanga lino erya Haiti owa 2010 yakosa nnyo eggwanga lino, abantu embeera neeyongera ddala okubeera embi, nga kino ate kyateekawo omukisa eri abaali bakulira obubinja buno okwongera okwegazaanya olw'ensonga nti gavumenti yali terina busobozi kusobola kulabirira abantu, ng'olw'obunafu bwa gavumenti kyekyaleetera obubinja buno okweyongera ate amaanyi. Mu mwaka gwa 2018 ku 2019 obubinja buno bwafunira ddala amaanyi amasukkulumu olw'ensonga nti abaali bakulira obubinja buno abamu batandika okukola emikago wamu n'abakulembeze abaali mu gavumenti. Oluvannyuma mu mwaka gwa 2021 omukulembeze wa Haiti yattibwa, era oluvannyuma omukulembeze ono ngattibwa embeera yayongera ddala okutabukira ddala, era wano obubinja buno bwali buyinza ensi eno era ne butandika okwegazaanya oluvannyuma ng'omukulembeze attiddwa, wabula n'ebitongole by'amagye, poliisi ssaako n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe byali tebisobola kulwanyisa obubinja buno, nga wankugambe nti abamu ku bakulu ate beekubaana nabo ne bakola emikago kati nga kizibu okyakubulwanyisa, era abamu ku bakulu mu gavumenti abaali bakyasigalidde kwe kwekubira enduulu eri ebitongole ebikuuma ddembe by'ensi yonna okusobola okuyamba ensi eno nga basindikayo abasirikale okuva mu mawanga amalala, era wano we twalabira eggwanga lya Kenya nga lisindikayo abasirikale ba poliisi. Eggwanga lino wenjogera kati terinawa kutereera olw'ensonga nti abantu battibwa buli lunaku, abakyala basobezebwako ssaako n'emize emikyafu gyonna ng'egisaanikidde eggwanga lino. Naye ng'embeera eno yonna okutuukawo kyava ku bwavu obwali bususse, ng'abagagga bagagga nnyo ate nga n'abaavu baavu nnyo. Olwo abantu abaali batalina ssente abaali mu mbeera embi kwe kutandika okunoonya engeri gye basobola okubeerawo, ne bakakkana nga batandise okukola ebikolobero ebimenya amateeka. Maliza nga nkujjukiza nti gwalina ssente zo ng'obadde onoonya ettaka ery'okugula ery'ekyapa naye nga tomanyi bantu ki bakukolagana nabo, ojja kunsindikira WhatsApp message kweyo ennamba oba okunkubira kwezi ennamba nsobole okuyambako okufuna ettaka ettuufu oleme okugwa mu bafere. Teweerabira okugobera ng'onyiga plus button ssaako n'okusubscribinga ku YouTube channel. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.